ebbaluwa ya Kabaka Muteesa olubereberye ndowooza y'entandiko ya Uganda gye tulaba olwaleero. N'abantu bangi abagamba nti Kabaka Muteesa olubereberye ekyamazima ye muzadde w'ensi Uganda bw'oba oyagala okutaputa ebyafaayo mu butuufu bwabyo. Ssekabaka Muteesa olubereberye jjajja wa Kabaka Mutebi owookubiri yasisinkana Abangereza abaali bako be banoonya, era omu ku bo Henry Morton Stanley n'amuwa ebbaluwa yatwalira Nnaabakyala Victoria. Mu bbaluwa eyo Kabaka Muteesa yasaba Nnaabakyala Victoria amuweereza abasomesa babangule abantu be mu bintu bye yalaba abagenyi bye bajja nabyo bye baali batalina. Ekyamazima yamugamba n'omugamba nti nandyagadde okuwasa Queen Victoria ajja abeere kaddulubaale wano mu lubiri lwange, naye ekyo omugenyi si kimugambye, naye nakigamba mubaka ow'e Bungereza era ndowooza yakimunyumiza. Ebbaluwa eyo yafulumizibwa mu lupapula lw'amawulire bayita Daily Telegraph mu Apuli 1875 e London eyo, era ekyavaamu be Baminsane, yasooka Makaayi, yaddako Mapeera ate n'abafuzi b'amatwale. Era tuyinza okugamba nti ebbaluwa ya Kabaka Muteesa olubereberye ndowooza y'entandiko ya Uganda gye tulaba olwaleero, kubanga okuva ku olwo Uganda nga bwe tugiraba netandika okubumbibwa. Ate ekyamazima nga Buganda ng'Obwakabaka libadde ejjinja lya mu nsonda mu Uganda gye tulina. Kale bw'ogamba nti Muteesa olubereberye ye nakazadde wa Uganda, simanyi oba obeera mukyamu.